Major General Julius Oketa Fakiri. Okusinziira ku nji y'omugenzi Oketa, ono yalumbiddwa ekirwadde ky'entunnunsi ekiro kya leero era n'atwalibwa mu ddwaliro erya Kadiki nga bukya naye teyasobodde kusimattuka era ku makya ga leero nasse ogw'enkomerero. Oketa era abadde akola ng'akulira olukiiko lwa National Emergency and Coordination Committee mu ofiisi ya Ssaabaminisita w'eggwanga. Oketa mwana nzaarwaye Amuru abadde munnamagye omuggundivu era omuwulize eri bakama be ekiseera kyonna. Major General Oketa yali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Paalamenti ng'eno gye yava n'azzibwa mu kiwendo kya Operation Wealth Creation omwaka guno gy'abadde aweereza. Oketa ayogerwako ng'eyali omulwanyi mu magye ga Idi Amin era bw'atyo aludde ng'ali mu magye g'eggwanga. Kigambibwa nti yasimbagana obwanga ng'ali mu nsiko mu bitundu by'e Masaka n'ekibinja ekyali kidduumirwa General Salim Saleh era wano yawa amagye ga NRA akaseera akazibu ddala. Kigambibwa nti bano baalina okuteeseganya naye okuteeka wansi emmundu n'okubeegattako. Oluvannyuma lw'olutalo mu mwaka gwa 1989 okutuukira ddala mu mwaka gwa 1993, Oketa yali aduumira ekibinja eky'omukaaga ekya NRA. Okuva mu mwaka gwa 2001 okutuuka mu mwaka gwa 2003, Major General Oketa yakolanga Chief of Logistics and Engineering mu UPDF. Mu mwaka gwa 2003 yasindikibwa mu kibuga Khartoum mu Sudan okukola nga liaison officer ku kitebe kya Uganda eyo. Oluvannyuma yaweereza ng'eyali akulira ekitongole kya Procurement and Disposal Unit mu kitongole eky'ebyokwerinda okutuukira ddala mu mwaka gwa 2004. Olwo mu mwaka gwa 2007 okutuukira ddala leero, Major General Oketa y'abadde akulira akakiiko aka National Emergency Coordination and Operations Center mu ofiisi ya Prime Minister. Mu Paalamenti, Major General Julius Oketa yali atuula ku kakiiko akalonda ebitongole bya gavumenti kayite Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises. Wano gy'eri abalamu mu mwaka gwa 2014, Major General Oketa yalondebwa okugenda ku kibiina kya African Union ekyali kirwanyisa ekirwadde ky'Ebola nga bano baali batuula mu kibuga Addis Ababa mu Ethiopia. Omwoyo gw'omugenzi